Olunaku olwaleero abaka batula akakiiko ka Paalamenti akalondoola ebitongole bya gavumenti akakosase basinkanye abakungu okuva mu kitongole ekirondoola entambula n'enkosa ya ssente mu ggwanga ekya Financial Intelligence Authority nga bano abaka batadde ku nninga bannyonnyole ku bufere n'obunyazi obukolebwa ku bannansi okuyita ku nkola ey'okuyisa ensimbi ku ssimu ya mobile money ne ku akawunti eza bbanka. Is there your input? Is there how you can check what the Bank of Uganda is checking? That's what we are trying to discuss. Where are you in this matter as a financial intelligence? Abako okuliho nalibo Medal Lwega Segona akali amaggwa ne Nathan Itungo bagamba nti tebalaba mulimba n'ogwo bakola wabuli luki obufere bweyongera kyokka nga bano be balina okukomya obubbi ekikula kino. Nze ekitongole kino siri musanyufu byekikola kubanga kyandibadde kiyamba obubbi especially obw'essente mu kufoojinga ebikozesebwa nga cards, national IDs oba visa cards mu banks. Naye kati bw'olaba ekitongole kino ekyatandika 2014 kati bw'olaba obubbi obuliwo kati bwa kika kya waggulu nnyo ate bubba kingi. Mukwanukula bano bategeeza nti olumu nabo bibasukkako kubanga mu kunoonyereza kwe bakola bakizuula nti obubbi obusinga luba lukololukibwa wakati w'abakozi mu bbanka n'abafere olwo ne banyaga ensimbi ezibeera ku akawunta z'abantu. Bagamba nti bayisa ekiragiro eri bbanka zonna ng'abakozi balina okusooka okusaba endagamuntu zaabwe abajjayo ssente essuka mu kakadde nga waliwo n'enkola ey'okusooka okukakasa obutuufu obw'endagamuntu zino. Tulabidde ddala nti kinafu nnyo ng'otuuse ku level ya mobile money nti weewaawo bawa guidelines naye teri busobozi busapootinga guidelines ezo kuteebwa mu nkola. Ekyokulabirako guideline egamba nti omunnayuganda yenna awithdrawinga ssente ku mobile money ezisukka akakadde aweeyo national ID. Ono gwe baligamba okuimplementinga guideline eyo nga yowaaka mobile money atudde mu kayumba ak'embaawo talina busobozi, talina kyuma kisobola kuverifyinga ID gye balimuwa oba ekola oba tekola. Ku nsonga y'obufere obugenda maaso ku mitimbagano mu nkola y'okutunda ssente okuli eya Bitcoin, cryptocurrency n'endala, bano bagamba nti kino tebasobola kukimalawo kubanga tewali tteeka lirambika ku busuubuzi bonna obw'oku mutimbagano. Kati ekibuuzo abakola virtual transactions ezo oba abakolera business ku mutimbagano balina license? Bwe baba tebalina license awo otandikira bagamba etteeka libagaana, etteeka likuvunaana okukola business yonna nga toyina license. Then awo ne balyoka baddukira gye tuli tukole etteeka erya virtual transactions kye batanaba kukola. Olaba tubadde tulina obbasa ku nninga ku nsonga eyo. Naye ate bwe tubuuza ekirala ne bagamba nti mumanyi tulina na tteeka eritukkiriza kukola bino. So kati bwe nga temulina tteeka ate nga mulina okukola ate nga tumukyogera kati omusango mba mu kuteeka kwani. Gye biggweredde nga abaka basazeewo nti baakusinkana bakulu mu bitongole ebikwatibwako ebirala ku nsonga eno okuli ekya Uganda Communications Commission oba UCC ne Banka Enkulu ya Uganda okwongera okubuuliza ku bufere obukolebwa ne ssente ezibbibwa ku akawunta z'abannansi olutatadde. Naye tebali bokka, wakyaliyo Bank of Uganda, wakyaliyo Uganda Communication Commission ate nga nabo bajja waffe tujja beetaagamu nsonga eyo. Ssekanja Komatiya yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.